Mbalamusizaako kasubenti mwera muli bulungi amanya nze Judy Ssemugabi Bakyayita era nga tukyasoma akatabo kaffe Mbirontono zikira okwekweka. Mbirontono kawandikibwa nze mwenyere Judy Ssemugabi Bakyayita era nga tuli ku kitundu kyaffe eky'omunaana. Kiriko omutwe ogugamba nti nsooka okulaba ku Ferrari. Ku mulimu gwange ngamba ku kkanikiro lya taata Ddungu nali nfuuse wa mutawaana anti buli kasitoma yali ayagala nze mba nkanika emmotoka ye. Wadde eby'emmotoka saabisomerera naye nga nsinga n'abaabisomerera okubitegeera buli kyuma ekiri mu mmotoka wamu n'enkozesa yaakyo. Abantu banneewuunyanga nnyo ddala nga bagamba nti ono omwana atalina na biwandiiko omuzungu byayita certificate za primary school asobola atya okukanika emmotoka obulungi. Nze bwe bambuuzanga mbu amagezi nagajjawa agakanika emmotoka ng'ate sibisomereranga nabeddirangamu kimu nti ebintu bya Mukama bya magero ate era Mukama akolera mu ngeri eyeewuunyisa. Bakozi bannange wamu ne bakasitoma baffe bakkiriza nti ddala Katonda yampa ekirabo ekirungi eky'okumanya emmotoka nti era nazaalibwa nakyo. Mu kitundu awo awaali ekkanikiro lyaffe teri yali tammanyi. Kumpi buli amaduuka agali awo nalinamu mukwano gwange nnyo ow'oku mulimu Kyuma yanjagala nnyo ddala kwegamba namulabanga mukulu wange era nga naye ampa amagezi amalungi. Wadde nina ekirabo ky'okukanika emmotoka naye era Mukama yampa ekirabo ky'okukola emikwano. Nalina emikwano mingi nnyo ddala mu bakulu wamu ne mu bato. Ate yo ku kkanisa kyayitirira anti buli omu yali mukwano gwange era bannyamba nnyo okuyiga okusoma Bayibuli. Wondabira wano bwe ŋŋamba nti ggula ekitabo bwe kiti mu Bayibuli kintwalira obutikitiki butono nnyo ddala nga nakiguddewo dda. Nabanyumizanga emboozi ezikwata ku kyalo kyange ate ne mbabuuzanga ebibuuzo bingi nnyo okunnyamba okumanya ebikwata ku Katonda. Nayagalanga nnyo okugenda ku kkanisa buli Lwamukaaga. Nalina ekitone ky'okutegeera abantu era ng'oli bwe mwesibako nga ndaba tajja nga mwesonyiwa. Naye bwe nalabanga nti olina omutima omulungi nga nange nkweweera ddala era nga tuba ba mukwano. Lumu twali tutuddeko awo mu ddiiro nga tumaze okusaba okw'akawungeezi. Taata Ddungu kwe kuŋŋamba nti ayagala nziremu okusoma nsobole okufuna ebiwandiiko ebyogera ku mulimu gwange nti kijja kunnyamba nnyo mu maaso. Omanyi nze saagalira ddala kulimba muntu yenna. Nkubuulirirawo amazima oba ogaagala oba togaagala. Nasooka ne nsiriikirira naye oluvannyuma ne nfuna amaanyi agaddamu taata Ddungu. Natandika bwe nti, taata munnange weebale nnyo kunjagaliza era nkyagala nnyo naye munnange ze ebintu ebikwata n'ekigambo kusoma byannema. Sigamba nti saagala kusoma naye nze bwe ntuula mu kibiina sisobola kutegeera musomesa by'agamba. Y'ensonga lwaki njagala nnyo obutabo obukwata ku mmotoka naddala nga bulimu ebifaananyi. Mbukozesa okwesomesa mpola mpola naye ebikwatagana n'okutuula mu kibiina byannema. Bwe ntuula mu kibiina nina kye mpulira mu mutwe era tekinzikiriza kuwuliriza musomesa.
kwe gamba mbeera ng'ali mu kkomera nga njagala kudduka wabweru nsobole okussa obulungi. Taata ne maama Ddungu bonna baawuniikirira nga mbabuulidde ebikwata ku kusoma kwange era ne banneewuunya nnyo engeri Mukama gy'akolamu ebintu wamu n'abantu be. Maama Ddungu yaŋŋamba nti Mukama yampa ekirabo eky'okumanya emmotoka naye n'atampa kya kusoma. Yaŋŋamba nti bw'atyo Mukama bw'alabirira abantu be, nti abantu bangi abasoma ne bafuna ne ziddiguli naye nga tebasobola kukola bulungi bintu bye baasoma, naye ate nze ne mba nga nkolera ddala bulungi okusinga abaabisoma. Nga mpezezza emyaka 2 n'ekitundu mu maka ga taata Ddungu, namutegeeza nti saagala kufuuka ng'omugenyi atakyaluka. Kino nno nakikola lwakuba nti abaana ba taata Ddungu abakulu baali tebakyabeera waka. Yali yabapangisiza ennyumba we bava okugenda ku yunivasite zaabwe era nga yabawa emmotoka gye bavuga mu mpalo. Taata Ddungu yakomba kwerima. Yaŋŋamba nti ndi mwana we owa ddala, nti era okuva awaka we nga mmaze okuzimba ennyumba eyange. Saalina kyakukola era nakkiriza okusigala mu nnyumba ya kitange, naye namusaba anzikirize muwengayo ku kasente ayongerezengako ku ssente z'akozesa okulabirira amaka gaffe. Kino nakyo taata Ddungu yakigaana. Yagamba nti emirimu gye nkola awaka ne gye mukolera ku mulimu gimala okusasulira emmere gye ndya wamu ne wensula, nti seetaaga muwa ssente n'emu. Wabula abazadde bannange si bangu. Taata Ddungu yagenda n'akyusa emboozi yange ng'alinga agamba nti njagala kuva mu maka ge kubanga bampisa bubi. Amangu ago n'aŋŋamba nti mbasonyiwe oba balina kye bansobya. Nabuuka mu ntebe bwe nali ntudde ne mugamba nti nedda taata, wano mpisibwa bulungi nnyo ddala, naye saagala kufuuka sserwajja okwota. Saagala mungobe bugobi nga munkooye. Njagala nsiibule nga mukyanjagala nga bwe munjagala kati. Taata Ddungu yansekerera era n'aŋŋamba nti abadde akuba mu kisaka. Yaŋŋamba nti talabangako mwana muto ow'emyaka gyange ng'alowooza nga nze. Taata Ddungu yaŋŋamba nti etasiima ebula agiwa, era naye asiima nnyo bye mukolera ng'okutwala n'okukima abaana ku ssomero wamu n'okuvuga okwetooloola ekibuga nga nnoonya ebyuma oba okugenda okutereka ssente ze mu bbanka. Yankubiriza okutandika okutereka ssente nsobole okugula ettaka nzimbemu ennyumba yange. Neebaza taata Ddungu olw'okunjagala ennyo, okusiima emirimu gye nkola wamu n'okumpa amagezi amalungi bwe gatyo, era namusuubiza nti ettaka nja ddigula n'okuzimba nzimbe. Natandika okukola n'amaanyi amangi nnyo ddala era natandika okukola obulimu obw'ebbalibbali okusobola okukola ssente ennyingi ddala nga bwe nali njagala. Neewa ekisuubizo nti wempereza emyaka 20 nina okuba nga neegulidde kapuloti wano mu Kampala era nakituukiriza. Ku lunaku lw'amazaalibwa gange ag'emyaka 20 nagula kapuloti kange awo okumpi ne Kampala. Olw'okuba kaali kumpi n'ekibuga kyaffe ekinene Kampala, baali bakaseera nnyo ddala. Taata Ddungu yannyamba nnyo ddala okufuna empapula entuufu okuva mu kitongole ky'ebyettaka era n'ayogera n'omutunzi okunsalirako. Olwamala okugula kapuloti kange natandikirawo
natandikirawo okusonda ssente nsobole okuzimba ennyumba yange nange mbe omusajja eyeetongodde. Taata Ddungu yanneesiganga nnyo ddala era ennaku ezimu ng'asigala waka ne yeewummuliramu nanneesiga okuggulawo era n'okutambuza ekkanikiro lye. Abantu abaali tebatumanyi bulungi baakitwalira ddala nti nva mu ntumbwe za Taata Ddungu. Lwali lumu nga nze alina obuvunaanyizibwa okutambuza ekkanikiro lyaffe kuba Taata Ddungu yali asigadde waka ng'olumbe lumubala embiriizi. Mukwano gwange omu mu kitundu n'andeetera kasitoma. Kasitoma ono yali muvubuka muto ddala ng'ali mu myaka nga 3 era emmotoka gye yaleeta nga matiribona. Mu butuufu emmotoka ye nga si ze zimu ku mmotoka ezisangibwa ku nguudo z'e Kampala. Ate nze kamwa kogera nga sigirabangako oba ogikwatako okuggyako mu bifaananyi ne ku televisioni. Mukwano gwange ono eyandeetera kasitoma omupya wamu n'emmotoka amatiribona naye yali akola mu kkanikiro eddala eryali mu kitundu kyaffe. Baŋŋamba nti bagezezzaako buli kimu ekisoboka okukanika emmotoka naye ne balemwa, y'ensonga lwaki baagala nange ngezeeko. Nali sirabanga oba okukwata ku Ferrari nalinga njiraba mu bifaananyi na ku televisioni. Nali sisobola kukikkiriza nti nze mwennyini nze agikubyeko eky'omulubaale. Kati nno nalina okutuula mu mmotoka banvugemu nga bwe mpuliriza ekikyamu ekigiriko naye katangwewo n'ekigwo bannange. Essanyu lye nalina nga lya mwokiwagonja. Okuva lwe natuuka ku kibuga kuno wamu n'okukola mu kkanikiro lya Taata Ddungu ndabye emmotoka ezitemagana mpitirivu naye nga sirabangako ku Ferrari. Ate oba kyansukkako era kata n'oluggi lunnema okuggula. Natula mu kifo ky'omusaabaze nannyini Ferrari n'agivuumuula bwe vuu. Awo nabulira ng'omutima gunneekanze era nga guddukira ku sipiidi ng'ekizungirize. Omwami nannyini Ferrari yaŋŋamba nti ye kyewalyanga. Bw'olaba ennaku okyerabira. Naye mbu mikwano gye gimuyita mugagga. Wadde nayagala nnyo okunyumirwa effuta naye munnange nali ku mulimu, kale nalina okuwuliriza ennyo envuuma y'emmotoka ate n'okubuuza mwami mugagga ekisinga okumusumbuwa ku mmotoka ye. Twavuga mayiro nga ziizo ne tukyuka ne tudda ku kkanikiro. Nagamba mwami mugagga okutulekera emmotoka ye era atuwa ennaku 2 tusobole okukola ekyali kimusumbuwa. Mwami mugagga yakkiriza okutulekera emmotoka ye era nengezaako okumufunira entambula emuzza ewuwe naye yagigaana. Omwami yaŋŋamba nti Ferrari si emmotoka yokka gy'alina, nti alina emmotoka endala mpitirivu, kale teyeetaaga kumufunira ntambula. Amangu ago yakwata essimu n'akubira omuntu amukime ku kkanikiro lyaffe. Waayitawo ebbanga ttono ne wayingirawo Mercedes Benz etemagana ng'ekinya ekigudde mu mata. Omwami yaleeta Mercedes Benz yalabika nti mukozi wa mugagga era yakwata ebisumuluzo n'abikwasa mugagga. Mugagga yansiibula era n'asimbula Mercedes ye n'agenda. Ffe yatuleka twewuunya obugagga bw'alina ng'ate muvubuka muto ddala okubanga alina emmotoka 2 empitirivu obulungi ate nga zitundibwa buwanana. Nasalawo okukola emirimu gyange gye nalina okumaliriza nga bannannyini mmotoka tebannazinona. Oluvannyuma ne ndyoka nzira ku Ferrari.
bwe natuuka eka akawungeezi nasanga taata ddungu akubyeko ku matu era ng'ali mu ddiiro alaba television. Namunyumiza ebikwata ku mwami mugagga, emmotoka ye ey'ekika kya Ferrari era ne mmusaba okunnyamba okugula ebyuma bye neetaaga okukola emmotoka ya mwami mugagga. Taata ddungu yantunuulira n'aseka, yaŋŋamba nti kirabika nange njagala kubanga mugagga, nange njagala kuba mugagga nga mwami mugagga, era yambuuza oba nsobola okukola emmotoka eremye amakanikiro amalala. Taata ddungu namugamba nti nja kugezaako ndabe. Taata ddungu yakwata ssimu ye n'agenda ku yintaneti n'atandika okunoonyereza ku musajja omugagga gwe muwaanidde ennyo. Taata ddungu bwe yamala okusoma ku bikwata ku mwami mugagga yaŋŋamba nti neegendereza ennyo abantu abagagga bwe batyo ku myaka emito. Taata ddungu yaŋŋamba nti si kyangu kuba mugagga nga mwami mugagga ku myaka gy'alina okuggyako ng'alina bizinesi ey'amaanyi ddala. Okusinziira ku yintaneti, mwami mugagga muvubuka muto awangalira mu nsi eri mu maserengeta ga Africa gye bayita Muzansi, nti y'omu ku bannakampala be bayita abasama. Abo be bannayuganda ababeera mu nsi ez'ebweru naye nga bakomawo mu Desemba okubeerako n'eŋŋanda zaabwe. Abasama bamanyiddwa nnyo mu kusaasaanya ssente mu Kampala era nga mwami mugagga ye yali asinga okumansula ssente mu mabaala amanene mu Kampala. Okusinziira ku taata ddungu bye yasoma ku yintaneti, mwami mugagga yalina ebizimbe bingi nnyo mu Kampala nti era nga mugagga ffugge. Mbu abamu nga bamukazaako lya nsawo ya ssente. Mbu yatambulanga n'ensawo ejjudde ssente era nga bw'atuuka mu bbaala oba ku mukolo ng'atandika okukasukira abantu ssente. Mwami mugagga yali amanyiddwa ng'omugagga agula amacupa g'omwenge ag'ebbeeyi okugulira buli omu gwasanze mu bbaala omwenge, wamu n'okukyusa abakazi ng'akyusa engoye. Bino nno byatiisa nnyo taata ddungu ne yeeraliikirira nnyo nti nange njagalanga kuba mwami mugagga. Taata ddungu yakeera awulira bulungi ddala anti yamanyiira okukola, kale teyayagalanga kusiiba waka. Mbu bwe yasiibanga awaka ennaku eziwera ng'awulira ng'omusibe ali mu kkomera, era enkoko yagikwata mumwa ne twessa mu ddene okugenda ku kkanikiro. Nange neesunga nnyo okutuuka ku mulimu okukanika Ferrari. Kati nze yavuganga taata ddungu nga tugenda ku mulimu gwaffe, ye ng'atuula mu ntebe ya musaabaze ne tugenda nga nnyumiza emboozi eya kuno na kuli. Ku luno nno emboozi yalimu obwennyamivu bungi. Yaŋŋamba nti kirabika mwami mugagga yandekedde ebirowoozo bingi ku mutima olw'okuba mugagga nnyo ate nga muvubuka muto. Taata ddungu yaŋŋamba nti neegendereze nnyo abantu ng'abo obutanzija ku mulamwa. Ebigambo nabiwuliriza naye kirabika byampita ku mutwe kuba nali njagala nnyo okumanya mwami mugagga engeri gye yakolamu ensimbi obufukunya ku myaka emito bwe gityo. Obulamu bwa mwami mugagga bwe nali njagala nange. Nali njagala okuba omugagga nsobole okuyamba bazadde bange ne bato bange. Kye nali saagala ku mwami mugagga ky'ekyokutamiirukuka wamu n'okwenda. Ebyo nali sibikiririzaamu. Twayitira ku dduuka gaggadde we twagula ebyuma ebikanika emmotoka z'abakasitoma baffe. Nalina okugula ebyuma bye nali neetaaga okukola Ferrari
ku dduuka gaggadde we twagulanga ebyuma ebikanika emmotoka z'abakasitoma baffe. Nalina okugula ebyuma bye nali neetaaga okukola Ferrari, naye maama nga babitunda buwanana. Taata Ddungu yabingulira era n'aŋŋamba nti nina okukola emmotoka eyo obulungi ennyo kuba ebyuma bya bbeeyi. Singa emmotoka ennema okukola ate nga tugitaddemu ebyuma byaffe tuyinza obutasasulwa ne tukola loosi. Olwatuuka ku mulimu ne ntandikirawo okukanika Ferrari nga nkola bye nalaba ebyali ebikyamu. Wadde nali sikwatangako ku Ferrari naye nali mmanyi ekyokukola, simanyi bwe nnyinza kukinnyonnyola, naye ndowooza nze nalina okumanya kw'emmotoka nange kwe sitegeera. Okugenda okuwera essaawa 6 ez'omutuntu nga Ferrari evuumanga mpya, nga byonna ebyali bivumbeera wamu n'okuwoggana nga ma ne ya ne e mye. Nagamba mukwano gwange Kyuma amperekereko tuvugemu mu Ferrari tulabire ddala nti eteredde bulungi. Wabula twanyumirwa okuvuga Ferrari anti nze eyagiri mu mitambo. Nanyumirwa nnyo okugivuga era nategeeza Kyuma nti nange lumu nja kwegulira Ferrari. Kyuma namuwa kibbo kya nseko. Yaŋŋamba nti abantu abalinga ffe tetusobola kugula mmotoka bwe zityo, nti tulina kugula zino ze bavuzeemu emirundi n'emirundi. Mwami mugagga yeewuunya nnyo okufuna ssimu okuva ku kkanikiro lyaffe nga bamutegeeza nti emmotoka ewedde. Yeewuunya nnyo nti emmotoka ye twagimala mu ssaawa ate nga twali tumugambye nti tujja gimala mu nnaku 2. Omusajja yali ayagala emmotoka ye era olwamugamba nti ewedde ebyayi yabinnyika mu nsuwa nga yatutuuseeko dda. Wadde mwami mugagga yalina omuvuzi we naye yayagalanga nnyo okwevuga asobole okweraga, kale yalina emyerago misufu ddala. Mwami mugagga bwe yatuuka ku kkanikiro lyaffe namukwasa ebisumuluzo n'atandika mu mmotoka ye. Yasanyuka nnyo kuba bye yali agiwuliramu nga tannagireeta waffe yali takyabiwulira. Yagenda mu woofiisi n'asasula. Bwe yamala okusasula yampita n'ampa akavangata ka ssente okunneebaza. Teyakoma awo, ne bakozi bannange yabagabira ssente. Nkugambye ekyali ku kkanikiro lyaffe nga kinyeenya magye, anti buli eyaliwo yafuna ssente okuva ewa mwami mugagga. Mugagga yaŋŋamba nti kye mumukoledde kinene ddala era kati ffe tugenda okuba bamakanika be. Mwami mugagga teyakoma kutuwa ssente zokka, yatuyita ku kabaga mu maka ge ku Lwomukaaga. Nze ne taata Ddungu twamugamba nti tetujja kusobola kubanga Olw'omukaaga lunaku lwaffe lwa kusaba era n'ekkanikiro lyaffe tetuliggulawo. Mwami mugagga yakomba kwerima mbu ffe twali abagenyi abakulu ku kabaga ke. Taata Ddungu yamugamba nti ye tajja kusobola, nti naye nze nja kubeegattako ku kabaga nga mmaze okuva mu kkanisa okusaba. Ekitundu kyaffe eky'omunaana kikomyawo. Mwebale nnyo, mwebale ddala okukolereza. Nsigadde ndi Judy Ssemugabi Bakyayita. Akuume. Bye.